kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula. Yalinga nno olugoye olukamuli. Omusanga alina bamanyiira ogamba yono batu bwe yazaalibwa. Ogalaba ono. Nona akafaananyo ke nalaba akabbiiki. Wakalabawo. Bakampeereza. Nabagamba nolaba munno. Nawe twatambulira ku bantu. Namugamba naye nze nayagala muntu. Kino omutima omulungi. Kino. Munjoze bannange omutabeeko muto. Obuto kitegeeza kufaanana bwotyo. Kana obuto bubi nno. Andi buli omu yewozaako wona nke nateekayo nga nenga omukuba empi. Lwaki ofaananyi bwedda bubi? Kale no n'ebintu time ejjatuuka nga bibi bizibu. Kakati kino njagala kibategeezaako. Kankubuli awo twali ba kitalo. There is no good time like being wakati wa kubeera myaka 27 3 n'emyaka 4 mu egyo. Bw'oba tulabye ku bulungi bwawo. Toli bulaba. Gwe bannaye waliwo omukadde gw'otunuulira. Naifanya byamange byentunuulira ati nemutunulako naye wali. Myaka ogimanyi. Nga mukule. Myaka gikutunuza ng'obizibu ng'oli musanyufu. Kale tuyingiddewo n'akanyimiro ntambuza bya bulamu. Naye twagala okusaasirako bannange abantu abafiiridde mu kabenje. Akabenje basi yabadde eva erwengu. Actually bakafunidde mu lwengo awo. Katuze abantu 8. Ne bantu mu aba basi because bambi bawaddewo ba eyewitness ne bagamba basi eyo yavudde mabega ng'edduka emisinde ng'ewenyuka buweewo. Kati yazze ne taking over. Ate nga waliwo ekimotoka kyadde kiva kitwala Kasoolimbalala kiva Kampala eno yadde dda Kampala etissa abantu abayitirivu ne driver n'emutugiramu bannange wabeera n'obudde nti ku mudde buno bwe baba dduka kwata namba Kampala asoosewo yakwata ennamba esooka n'alyoka abatwala. Solution enzibumu basinga badde ne leeni zaabwe nga ebintu bino byandibadde nga batugenda mu nnaku nkulu naye banaye twegendereze bambi. Abamu bamenyesa amagulu abalala obulamu bwaweddewo mulimu ebintu ebitaddizikawo banna obulamu tebuddizikawo banne singa tubukwata ng'ekyakika kati bakimanyi bannaye mulimu ebintu etwogako nitulowooza buli omu akimanyi naye ate nze mbabuulire waliwo ekintu ne ku makya gaayo kibaddewo. Omuntu munnange oba olabanga akulaba nga ajja ng'olowooza ali muleni yange ajja kunviira ye najja. Kati bannange gwe omuntu abeeranga mu right way kati nga Fuso ye yabadde eri mu right way. Munnange oli akataka we kaba weekali ne mutaasa obulamu. Ofuuka omusiru. Oyagala okutuuza. Bannaye siganye n'embalaasi ne weebedduka era ogikwatako ku mukira. Mwene niko yavuze piki. Essaawa emu ng'avudde ekalisto gye bazise ng'atuuse entebe. Ekiki? Kituufu piki yedduka. Twesaasire obulamu tebusobola kudda ku kkubo tufuke ng'abasiru bw'omulaba ng'ajja tolemerako mbuno bannange nzaali mu right way. Yingira eziri mu leeni wali oba li akataka omuleka agende munnange tusigaze obulamu. Nze banaye mbeera omusiru ku kkubo gwe mulimu gwe nasigaza gayaze nga mulaba ng'alabira ddala amazeeyo kuba muba mweraba nga amatala geetunuddemu ngenza olaba yesi byaliko ebyokudda ku leeni ye nze munnange ne neegira aye lwako ebiseera ebisinga olumu oyagala odduka ojja tomera abantu ku bbali olumu ojja ggwa mwala oba emmotoka egenda funa obuzibu naye tewali kyakkola. Lwako kati bino bitwogera kati mwe muli bamuka za buyonjo ne bano abaana balina ne baba banywedde omulaba ng'aleeta ye teetaaga kumanya at times bakuba eŋŋombe eziteetaagisa. Omuntu akuba eŋŋombe newula ng'ekujja kukkuba ekkanyuza eri. Naye tubasaasiddeko abalwadde tusaba Mukama Katonda abasuuse nammwe abafiiriddwe abantu baabwe bannaye Mukama Katonda abagumye bw'obulamu mwe tuwangaalira. Kaakati mbadde ngamba ku bazadde abali because there's something kye mbadde ngoberera. I want to share with parents. Muzadde munnange okimanyi abaana basinga limba at the age of between 4 and 6. Actually they are learning to lie.
kyalinga kinneewuunyisa ne ŋŋamba ono omwana lwaki aba nnimba nakukakasa ng'olaba kakasa kati it is something kyenze nga nfuna mu bakwano bange ab'enjawulo olaba bannange nange omwana wange nno yaŋŋambye bw'ati naŋŋamba nga bwe batalinaayo kusoma like ng'olaba ayagala okkiriza kyaggamba until when nga osobola nonno n'oddugwamu n'obayingala obulimba bwe n'ayitawo naye like nga kimbatharinga ne ŋŋamba omwana omuto atandika ati okulowooza nti nsobola okulimba as young as they can be. Research alaga omwana atandika because their brains start to develop as early as 2 years. Kati atandika okugattamu ekyobulimba ku myaka nga 3. Kati wano we bakula mu myaka 7-8 aba atandise okwawula ku kibi ne ku kirungi. Kati omuzadde that is when you oba lwefuna ne ku muggo n'omulaga nti kati onimbye ekitegedde bati tokiddangamu naye ku gino emyaka ekisooka aba n'ensonga zaabwe lwaki balimba tujja ziraba but obwongo bwe buba butandise okulaba nti tosobola kusoma bwongo bwe they are growing to understand that you can't read their mind so asobola okulimba ate obuzibu bwe bujjira nti okulimbayo ekirimbo kimu n'okibayinga aba kati amaze okufuna aba alowooza me I remember growing up nga azadde baffe bamanyi okugamba byokola byonna bikola dda naye nga talina kyamanyi kyokola yeah sometimes ng'ayinza randomly n'ayogera ebintu n'abaako kyakukwasiza munolowooza yakutegedde naye nga aba talina kyamanyi naye bano abaana abato bali very surprised ate because challenge esinga okubeerawo is fe tuba tulitinganga babebi you think your baby cannot lie kati this is the time omwana nze omwana wange yannimbanga mbu anti amukuba mami anti ankuba anti ng'akanya kwewozaako naye nange lwe yandope wajjajjawe nti mmukuba ne mmanya kati nnono ate nze nali nsobola obbayinga nti tannimba nti anti amukuba naye for some reasons nali nsobola okumanya nti bamukuba naye kati nali nsobola okugamba nti tannimba oba kukinyonyola ntya waliwo ensonga we namanyiranga nti tebamukubye naye nga neebuuza lwaki aba awaayiriza kati nange nandopa ewa jjajjaawe mami ankuba nenga ono gwe sikuba lwaki aba alimba nti mmukuba kati byebyo ebintu fereke kati imagine omwana siggwa muzaala ekintu kino ekiteeka nnyo most especially ku ba step parents most especially step mothers ng'omwana ali wa taata we n'omukyalo omulala ate aba step mothers abamu bakipika n'okipika mami akuba mami yakuwadde emmere already omudrivinga ebibuuzo by'obuuza biri open like biri open they either say yes or no they can't explain already stage gy'alimu yakudevelopinga bulimba ate okimuguzizza kati omwanguyiriza omulimu yandibadde ajja n'agamba mami tebampadde emmere n'omubuuza tukubire mami tumukubire tumubuuze omwana wo waba takutya kuba mulimu omwana asobola okutya n'agamba n'alowooza nti oba eri gye bagenda okukuba bayinza omukuba but we are talking about omwana ali between 4 and 6 years naye bw'aba ali first guest ojja namulaba physical appearance tension buli kimu bw'oba paying attention ojja mulaba nga agenda tunuza amaaso agalinga agagamba mami tondoopayo yeah because they are lying naye bw'aba talimba ajja gamba bamukubire n'enjala ennuma you know oba mami tampadde emmere oba biki biki n'omwaka tugende tulye naye bw'aba alya you'll pay attention ne bw'aba ekintu akyaganye like agambe favorite food ye ne wezibeera abaana tubagala nnyo chips ne bw'agamba chips bw'aba yalidde tasobola nazimalawo era omulabirawo nti akkuse but lwakuba already gwe oli biased nti ewa maama gy'abeera si yamuzaala already naawe oli creating a room ayongere okulimba kati already ne stage gy'alimu yakulimba so you're literally raising a liar ate waliwo stage we batuuka nga kizibu okudda emabega so abakimanyidde nga kimwanguyira already gwe gwaguza ebirimbo obigula olumu omukreatingira ne room dadi yakubye mami yakubye tewasuze
walidde emmere mu kifo y'omwana yandize n'akunyumiza no finding out ate kati oludde gwamubuuza kati omwanguyiza omulimu gw'ogw'okulimba kakati omwana osobola okumanya nti akulimba 1 olumu ne expression yaabwe ne tooni omuzadde woba ng'okuzza omwana wo omanyi engeri gy'ayogeramu era nze waliwo mubaza nti nemugamba ng'oyogera mpola he's trying to sound very nice tooni ekkakkanye kumba ali kunnimba mami naye nga buli lunaku si bw'ayogera omumanyi owo kaleekeeza ayogerera waggulu ayingirawo mami this kati akkakkana n'omanya ono nno kyonna kyayagala either bw'aba talina kyakwagalako omwana bw'atta tooni 1 they are lying ekirala they want something from you nga naffe abantu abakulu in nature bwe tutyo bwe mba Simon nina kyenkwagalako the way I talk to you every day is not the way I'm going to talk to you but kiba kibi nnyo ate ng'omwana kiri mukulira mu bukulizi at least zino skills ziyinza okukula okay it is very nice it is aba developing obwongo si ye mwana gonoyita nti omwana oba musirusiru kankireetewo batyo because you don't want your child okuba nga naye talina challenges zijja mu bulamu bwe omwana alina obwongo obukula buba buyina okulimba buba buyina okwogera amazima buyina okubeera excited or exciting buyina okubeera sad wali olabeko nga bagamba naye gwe atanyiiga toli musirusiru ini nekyo omuntu yenna anyiiga gwe si buli kimu ntino kirina okukusesa kyola nga lumu wetula omuntu eyisesa sojjaga mniuka kati ono you know eyesesa sizo bamulalu waliwo atayisesa sita naye nga yibusa byajjo nagamba omukazi oyo yansubira munange yesaako saidi ye nga anyiize wandayi tukola story ya mukyala wa Bruno kandi bane omuntu n'obeera onyiga gwe ku steriyo kikusanyusa you know so obulamu bulina okubeera balanced it is okay for a child to lie naye gwe omuzadde otegedde nti omwana akulimba 1 bw'otamanya nti omwana wo atuuse mu stage erimba ajja funa ekizibu kati babeera ku ssomero abasomesa bagenda tuuka omukuloperanga nti omwana wo munnanga akola kino 1 omugaanire ffe tulowooza bebi kumba obwongo bukula era ku ssomero bajja muloopa ate kati amasomero we gatuuka kubanga let me tell you covid yatulaga nti okusoma oba obusomesa it is business kati abasomesa ye kyafa mwana akufuna ali grades gotwale report ennungi naye wano mu bulamu obwa bulijjo gomanyina omwana wo tebakyabafaako because weba nagambako ng'onyiiga omwana nge bamugambyeko omwana nge you know now they look at you n'omwana wo nakula bo kyebafa at least mu grades abeere mulungi naye bino bulamu bwa bulijjo bayinza omukulekera ate that is the time omwana alina okubeera nga developingira kakati eyo chance ojja gisuba omwana wo emukuza emutegeera nti kati ono nno agenda akula takyali oli baby gwe nali manyi atandise n'okulimba also omwana asobola okuplayinga characters ewaka yeeyisa bulala nze omwana wange ewaka is a baby of a baby ku ssomero musajja mukulu mu kirasi mukulu era asobola n'okuva ebamuganya otuula n'atuula eri n'akola effujjo it is something kintwalidde omwaka nga mulamba okumanya era nga batikyame bagamba naye nno munange wakanga nagamba mu vaani mulala nnyo mu kirasi mulala nnyo newaka mulala nnyo kyovala nti osanga conflict wakati w'omuzadde n'abasomesa nga ye omuzadde alina omwana gw'amanyi kusomera alina omwana gwe bamuwa kusomera mu omwana mulala nnyo now ajja kukola emisango ogenda gigaanira ate nga etayimu ey'okutereerezaamu ye yennyini ajja kufuna obuzibu because 1 towasoma njawulo between okulimba n'okubuulira amazima one time agenda kujja kubuulira amazima n'amatuufu nga obulamu bwe buli even threatened kababeere baana bannaabwe abaana beekuba mu kirasi abaana beekola ebintu bingi nnyo oba ku muntu mukulu ajja kugamba mami anka nkwatako owakane because ogamba ono naye namanyira omwana alimba because walemererwa okureadinga between omwana w'okulimba n'okwogera amazima towamuwa time kukuza bongo abaana lwaki balimba 1 okwejja mu buzibu ajja manya kakati nno mami agenda kunkuba nina ofojingawo laayi abaana banyumya okumakinga story ngeri exciting ajja gattamu ebibye bagenze ku trip ajje abinyumye kati you need to pay attention ng'akunyumiza oba nyina banne banyumiza okutuuka okuyina obbeerayo ogenda owulyanga mu mboozi ena awaliwo ekitagatta balimba to see your response kati awo aba akutega just mu bwongo bwabwe okkula bw'alaba ng'ogendeddeyo n'ekirimbo then ajja manya kakati daddy maybe tafaayo bamami tafaayo nenkya ajja tteekawo ekirimbo ekirala balimba just it is part of experience of growing
then also okufuna kye baagala n'ebintu ebirala. Now omuteminga otya? One, omwana tasaana kugamba nti onnimba. The moment you say onnimba, the next time they are going to keep quiet. Newe yandibadde ayagala kukulimba, newe yandibadde ayagala okukubulira amazima, bajja yiga okugamba. After all, naffe abantu abakulu semo every time buli lwe nnakunyumiza ogambe naye hafi olimba. Olumu njagamba after all buli kye mugamba aba agamba nnimba. Abasajja batera okukikozesa. Naye namubuulira amazima nti sibadde mu bbalera jjagamba gye mbadde kati kansirike. So omwana toyina mugamba wabula tactic personally nga gye ntera okukozesa. Osobola omugamba okay mpulidde ky'oŋŋambye. Naye kati okumulaga nti psychological omulaga nti ekirimbo kyo kiguddemu n'omugamba wabula emboozi gy'onyumizza ebadde fane bambi enyumye enyumye naye yandibadde nnungi nnyo singa like n'omulaga nti no creativity ye actually it's part of alinga ayagala okubeera creative omulaga nti no abadde creative, you know, like something that is creative, it is something that is created. It doesn't exist. Kyosobola owandiika kyosobola okunyumya. So omulaga nti nabadde creative mu kyagambye. But at the end of the day oli mulaga nti tekibadde kituufu. Actually ndowooza gundi yakyo yandibadde nti mu process y'okukula obwongo buno mu kugezaako obwongo okufuna obwetwaze butandika okucreating ensi eyaabwo. Kubanga ate era n'omwana ali bw'ati kitegeeza nti tasobola kucreatinga kipya. Waliwo ekikyamu. Ebiseera bisinga omwana osobola omuteekaawo ne munyumya mu kunyumya emboozi ekifo ky'omubuuza maama mwakoze eki. Osobola okumutwala mu mboozi esukka okutegeera kwe. Oba ontegeera oli mugenda tufumbira ki. Kati lwaki oyagala nnyo amatono. Nti kimuyambako okumulaba nti akozesa obwongo bwe. Kati wali kye tuyita okulimba nti obwongo butandika okucreating ensi endala. Kati ensi endala eyo n'atandika okuba nga akuwa ensi eyo. Kati the fact that asobola okucreating ensi endala kitegeeza nti obwongo bwe bukola ki? Bukola. Kakati gwe omulimu gwo kwe kuguidinga obwongo bu to work the right way. Bireme kufuuka reality. Si kibi okulimba, ekibi ekyo ekirimba okufuuka reality ne wabaawo akubwa olw'okubanga alimbye. Wabaawo avuma olw'okubanga alimbye. Omwana asobola obbatabulira ddala nno kankubuulire lwakubanga aba alimba. So omuzadde paying attention now that bali mu holiday, manya mutunuulire wuliriza abasomesa bye bagambye lunaku lwogenza picking a report. Mwogere n'abasomesa bamanya abaana bammwe better than you know them. So paying attention ojja olaba ekyo bulijjo omusomesa kyakugamba.